Kakati mujja tusooke tusinikemukko ku mannyo. Omanyi olunaku lubeera luwanvu nnyo. Tuba tulina okufunamukko ku videos ezitujjako stress n'okutukyamulamuko ku mitima gyaffe ng'abantu. Ebyennakuwaza bingi tubiraba naye katufune ku bintu ebitusanyusa ebitukyamula ku bwongo. Nkuleetedde duo ey'abaana b'amasomero. Kuliko duo ey'abaana ab'obuwala bano boolaba abakankabula amazina okubula okwekutula. Gattako ne mwana mulenzi ono ow'omukyalo nga naye bw'akwata microphone ebitooke bye bigwa. Industry ye Uganda egenda kuba nti ate yeekaabirako. Gwandaba ogenda ku commentinga awo mu comment section ombuulire ku bana ababiri okuli omwana ono omulenzi ne bana abawala ani akusingidde okukikukubira. Abaana bano bavuddeyo ne bakola amazina gaabwe nga beekyamula. Abantu abasinga ne babajajinga. Naye ka mbabuulire kino mukimanye, okusoma ebitabo okutaliimu kusanyusa ku bwongo, byosoma tebiyingira. Omusomi yenna yeetagamuko akaseera nga kano n'akyankalanamukko, obwongo ne butambula, omusayi ne gudduka, ne buli kaseera n'obeera mu bitabo. Bangi babisiibyemu ne babisulamu ne batafuna zi first grade. So muleke abaana basooke beeyagalemmukko. Kakati baana bawala baneeno balinye stage ne balyoka bazina amazina agayogezza abantu obwama mu Uganda wano. Nalabe ne TV ez'enjawulo ziboogerako abaana bano ab'obuwala. Wabula ate twabadde tuli awo ne zireeta mwana mulenzi ng'ate ono ye muzibu, nga muzibu ono bamwerinde. Sigenda kwogera bingi nnyo. Njagala ombuulire ku bana ababiri okuli omwana ono omulenzi ne bana abaana ab'obuwala ani akusingidde okukikukubira. Kankutuuseko video zino ozerabireko. Ndowooza katusooke tulabe video y'abaana bano abawala. Katusooke tulabe bano abawala then tumali tulabe omulenzi. Awo mpe gwe judge ompe ensalayo. Video zizo zimpereka like video tambule tuke ku buli muntu. Twende.
bannange n'ekirala nina amawulire amalungi agajja anytime from now. Nina amawulire amalungi agajja. Tugenda kuba twanjula kye tuyita CEO Michael Airport Pickup. Anytime from now tugenda kuba twanjula kye bayita CEO Michael Airport Pickup. Kakati bannange bannyinaze nammwe mwenna abali eyo bannange njagala mumpagire essaawa yonna ngenda kuba nti ate nzigulawo kye bayita CEO Michael Airport Pickup. Kakati omukwano gwe mundaga wano ku YouTube mugundage nze kennyini kamwa kogera nze ngino okubanga nze mbeevugira so essaawa yonna kasowulira kigozi ng'omanya kakati mumpagire essaawa yonna sinnaba naye nkyabulamuko katono essaawa yonna kasita muulaba nja bategeeza. So ekyo ngenda kuba nkibajjukiza buli kaseera. Kakati video muzirabe bulungi nnyo ez'abaana bano ab'essomero ba Queen Dance abalungi ennyo okukamala. Ne kati njagala mumbuulire aliwo akusingidde okukyamula, mwana akyakusingidde okukyamula. Kuliko bano abaana ab'obuwala abakuba amazina okubula okwekutula gattako n'ono omwana ono ow'obulenzi naye atagooka. Okitegeera mwana mulenzi yasinza okukikubira obwana bw'obulakatize kambabuulire nze omulenzi ono yansingidde. Lwaki? Omulenzi alina vibe obeda gy'ateekamu nasooka kwata kabina bw'ati nasooka agamba nti kapatika kankolera ddala. Kati bano bajja kusoma ebitabo. Kati no by the way kankikubuulire kino, abaana bano balaba bayinza obba nga si bagezi mu kiraasi. Bayinza obba nga si bagezi mu kiraasi nga si be bakulembera. Naye ate basobola okufuuka ensonga ne basinga n'abakulembera mu kiraasi. Ate abakulembera ne bajja nga be basaba baana emirimu. Omanyi munange eno ensi tebagireetako nnyo bwongo obwo bwa bitabo. Obwongo bw'ebitabo tebabuleeta ku nsi eno. Nedda baaba eyina engeri gy'ekujajingamu n'ekukolamu bweti. Nze mmanyi bakyali bange bangi bwe lwali tusoma nabo okuba nti kati nze nali mugezi mu kibiina. Yes, nze nali mugezi naye nga siri fasti. Nabeeranga fasti bwe nali mu ndowooza nakoma okubeera fasti ndowooza okuvanga P1, P2, P3, P4. P1 sijjukira bulungi naye okuvanga mu P4 mpaka P6, P5 nga nkulembera abaana. Nali mugezi by the way. Ne senior 1 nalinga mugezi nga first grade nzikwata nzifuna. P7 nafuna first grade yali nnungi nnyo. Naye nayina eddalu nga mulimu bano abafuna obuna naye bw'obatunuulira gye bali abafuna obuna nga ffe abali abatakikubanga nnyo. Ate oba osanga Mukama Katonda alina edduso lyatuwanzeeko. Kakati temujajinga abaana bano olw'okuba mulabalaba mbu bazina amazina bano beekunkumula. Mwe abaana bali mu kwonooneka. Ani akugambye nti amazina bwe gati goonoona abaana? Bino tebyonoona abaana. Era temuddawo ne mugamba mbu abaana aboonooneka olw'okuba bali mu kuzina amazina bwe gati. Nedda baba tekiriiyo. Abaana mubaleke bahavinge time. Abaana basoma nnyo ebitabo ne batuuka ekiseera n'obwongo ne bufreezinga. Omwana abeerewako omuzadde namugamba tolaba TV, soma bitabo. Nadda ku ssomero soma bitabo. Abamu ne mubateeka mu bisulo. Babeera mu bisulo ssaawa 4 kiro purepu bazuuka ssaawa 9. Agenda okukakkananga ne by'omuso bisasulira ku ssomero ly'ebbeeyi tabikoze nga tayise na kuyita bulungi ninga sente zimutaddemu. So muleke abaana bano banyumirwe beeyagale. This is part of education. Okuzina, this is music, dance and drama. Eno kosi namba bagisasulira abantu okugisoma. Kino abaana kye bakola. This is a course. Kati mu abazadde abaddeyo ku social media ne mutandika okuvuma abaana bano mboboononese. This is music, dance and drama. Bobby Wine alina degree mu bino ebintu. Yabisoma bino byolaba music, dance and drama. This is entertainment. Entertainment is part of syllabus mu masomero. Yes. Entertainment nalyo somo. Kikyo lwaki nti amasomero agasinga gategeka. Ne bategeka MDD.
abaana ne bashokesinga talents zaabwe apart from books. So abazadde abamu mwewumuzeeko muleme okuvuma abaana babandi ku social media. Abaana balina okukyakalamu, balina okuzina. Mulowooza lwaki abaana babaterawo kadanke ne beenyiga ne beesqueezinga? Obwongo bwabwe butambula. Ebintu bye mubagaana ate bibajja okunoonya mwe mulinde. Bye mubagaana bibajja okutuuka ekiseera nga ate bibanoonya. Ogambe bannange, omwana wange namugaana kino naye ate omwana akinoonya kiki? So n'olwekyo muleke abaana beeyagale, muleke abaana bazine, oba beenyige. Akaseera ak'ebitabo bwe katuuka basome ebitabo. Aka music dance and drama katuuka bakole ekyo. PE bw'atuuka bagende basambe emipiira bakole ekyo. Oba okitegeera abaana basomedde abaana kati kankubula abaana bafunye olaba bano abaana abasama omupiira ku Uganda Cranes tebabeera bagezi ku masomero. Ebitone byabwe bibasomesa. Omwana abeera ku ssomero nga yaliidinga kwaya y'essomero ng'ayimba bulungi nnyo nenga mu kiraasi si mugezi. Essomero ne limuwa basale. Okitegeera abaana badduka emisinde ne basomera lwereere lwa bitone byabwe. So bazadde bannange twebeereremu. So ndowooza kangende mu komenti zammwe ndabe ani gw'olonze. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugobera. Mbagala nnyo Mukama Katonda bankumire. Stay blessed. Peace and love. Love you.